Abatuuze beekozeemu omulimu ne bazimba eddwaliro eryabwe ku bwabwe ku kyalo Buwenda ekisangibwa mu ggombolola y'e Nawanyingi mu disitulikiti y'e Iganga. Okusinziira ku mutandisi w'enteekateeka eno Nandaye Yakubu, amalwaliro agabaliraanye gonna gali wala ekiviirako abantu okufa nga batwalibwa mu malwaliro ago. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kintu kifaanana nti kino kye tuyiddeko olwaleero. Tukubanga abantu tetubaye na bakulembeze tetubaye na bagayiga kuzira bazaala lwaki tituba nakyo bagano tusooke tuteekyo mu birowoozo byaife tumane nti tufunye ekijja okutukola ki okutuyamba. Agamba nti okugulibwawo kw'eddwaliro lino eriri ku ddaala lya Health Center 2 lyakuwa obujjanjabi obwetaagisa omuli abakyala abazaala n'obwo obusookerwako era ng'ebyalo 5 ebiriraanye eddwaliro lino byakufuna obujjanjabi. Mu kugulawo eddwaliro lino Hajji Abdallah Balunya asiimye abasiraamu olw'enteekateeka eno ey'okulowooza ku bantu n'abantu b'oku kyalo olw'okwekuŋŋaanyanga mu ssente ne bakola eddwaliro. Kuba tubaye tuli bubi nga tuzirayo tukola ki etufuna bwiddandabi busookerwako ayinza esaadi n'obutinsanuike ino batuweeko omusaayi atolamu amaino abitolaku omusaayi okusinziira ku bwetaavu kubanga population yo nnene tulina abaana abato bangi tulina abakazi abakulu. Abatuuze eddwaliro lino balyaniriza mu ssanyu nga tulwaza amandi tulina tufuna makerenda kumpi kale twebaza kyamaani waffe gwe tulonze omupya atuusizza ku kino n'atuwa eddwaliro etuli okumpi. mu ngeri y'emu akulira bakadha e Busoga Sheikh Sinan Muwanika aguddewo essomero lya Bukoyo SS eriri ku musingi gw'eddiini y'Obusiraamu e Bulamagi. Sheikh Muwanika ategeeza nti enneeyisa y'abayizi ekyuka mu luwummula bw'atyo n'akubiriza abazadde okulambika abaana baabwe mu biseera bino. Twese batulaga kiki bakoze abaana bali kujja kwira mu mikono gyaffe. Soma Frederick yakusakidde gwino ku Awukedde TV.